Kayihura agamba nti waliwo basheeka abali ku bwerinde kuba balina okutiisibwatiisibwa nga batamanya ngamba bayinza okubatta essaawa yonna. Ku ky'okutta Sheikh Rashid Wafula abaakakwatibwa kati baweze 8. Kayihura agamba nti ettemu eryo lyali lyewalika kuba omugenzi waliwo gw'amanyi eyali yamwewerera okumutta. Including Asmani Wafula, the brother of the deceased, who there's a lot of leads that suggest not that he himself could have done it, but he had hostile intentions. He had expressed hostile intentions with the deceased, including saying that it's easier to get rid of him. Kayihura nataategeezezza nti yadde nga waliwo abawakanya ky'agamba nti abayeekera bandibanga be basse Sheikh Wafula ye ng'omutendeke alina okwekenneenya kwe yakoze. I'm not suggesting this was a terror attack, but the way they killed had the same pattern, and then the 2 bullets, the way it has the hallmark of how the other killings happened. Ssenkulu wa poliisi atuuseeko webattidde Sheikh Wafula ku geeti eyingira mu maka ge. Abantu b'omugenzi abatuusizzaako amabugo g'omukulembeze w'eggwanga ga bukadde 10.